teacher Instagram teacher na teacher coffee nkagabaka zindalo kagabire Martin wiki ojimazeko ojikoze ogaddeo waki totugalide mukono mwa abantu ese babera munezala no nedda nalangi ani bategeeza nti okuva ku Monday pa ku Friday ogenda kugala ngenda kubanzigaddeo aka mukagalo yati Martin kagalo gala oko Martin gala oko kagulire Kolo mulimu go. Era ennaku zonna ade basima ngaganyumye nnyo. Nalangi ngante koma ku Friday. Kusasa tojja kama. Kusasa de ennaku zidda kusigenda kugalawo. Nazo kadane zigulewo uko. Okusaba kwa abangi. Nabo badde abasaba ntategulawo. So nabo bonna wedda batulindiridde fire sport Rubabu zibasawo zinyinyi ntotuguse. Era nga tuze na mawule mangi nnyo badde mu wiki byo badde bingi nnyo ng'ogenda biwulya mu maaso awo tegeeza neighbor nakyasigalidde wabwe ffe tukoze eki tusimbudde ani alina ennene naye taito z'ennyimba azijja wa gravity tusimbudde ani alina ennene tusimbudde ani alina ennene ennyama ejanjalo alinayo omwoto ayinayo embuzi zakutudde ate no yonna amaliza n'awanikamu ekivulu bomuyita mwangu oyo omusajja ennyama akedde kivulu kya next year ennyama ye kakedde kivulu kya next year bakayita kibisomanya binyeebwa kyenyanja mu kinyeebwa yoyo Gilson wabuye maaso kaawo naye agenda yingira mu conversation yaffe naye tutandikire wa Winnie Nwagi ngwekiri tutandikire wa Queen yafudde kitegeeza kye eri endongo Queen webungereza tulina attachment naye mu ndongo mujeko kuba nti weri kwa right now ebungereza ndoza week ejja nayo yonna bagenda kuba bakyakungubaga so kiba kitegeeza nti abayimbi baffe kubanga ebungereza eyo yemu kuyifa abayimbi baffe gyebatera okugenda okuba ebivulu bagenda nnyo London so kiba kitegeeza nti saazi abadde alina ekivulu kiyinza obutakwata bulungi kuba bali mukungubaga oli emyaka 7 gyamaze plus ngali ku gundi ku Namulondo yewaabwe era abasinga obungi gwe bamanyi ye Queen gwe bamanyi nange simanyi mulala ye Queen gwe bamanyi so emirimu bagitadde abasinga obungi ebyokola babivuddeko bali bakola kibakungubaga ndabyeko ne mukwano gwaffe Balamu Balugahala Sabavulu Balamu naye ataddeyo kungubaga era yasangidwa Bungereza ali US yagenze Bungereza yagenzeeyo era yagambye nti kulwa Geno Muhozi MK basazo abawagizi basazo ne bagamba bagenda bakola ki bakungu bayendoza batumye Balamu abawagizi be kwa Balamu agambye nti akikiride ava muliro wa kabaka ki anti kakati ono omanyi Queen mu side eri eyobuwangwa abadde mukulembeze ate ine ensi zakulembera oshtegera inesi za kulembera ngojeko fe twali batukolonizinga nitumanye tufuna obwetwaze kwatwafuna obwetwaze kati twetwala wadde tulugwa mu luswero wabwe nate walwe sente za kulembera directly ngaba prime minister bali reportinga uwe nga Wales nga Wales Scotland walo nendalawo so kyo kitegeeza nti kati abo nabonna baba balina kungubaga so ensi yonna yonna ekungubaga kubanga badde mukulembeze abadde muntu w'amaanyi mu nsi yonna yonna era ndowooza n'abakyala abadde asinga amaanyi mu nsi n'okwambala abadde ayambala bulungi selection y'engoye ze badde nnungi kalazi ze zibadde nnungi nze no ku Queen oyo njagala endongo side ya music abadde asiima ba artist abamu twamulabako nga awa owassa Elton John twamulabako nga agenzeko mu show ya Beyonce nagenda ko mu show za bawala bali bayitanga ba Spice Girls obo bajjukira omwali mukyala wa Beckham exactly abo tulabye nga badajja a perform alaba ku bivulu abadde agenda alina theater gyatera okugenda mu nalaba ku bivulu nalaba ku maloboozi gali agaba opera gali mwanyo buloboozi obuyitamu nolwekyo endongo musically bagenda mu misinga nnyo Queen we yajje Uganda Kazinga National Park ne bagikyusa ne bagifuula Queen Elizabeth National Park ne sawa ya Queen wadde bagijjawo naye ndowooza naye yalina akakwate sibo kirima kyalinga kijjukizo Queen's Way wakati kyaliwo igonga ddo hani Queen's Way sawa bazimba flyover so enabe wedde batuga nti Queen sawa ya Queen ejja kudda tetumanye bali wenyini we yali babajjafuna wale bajjafuna bagiteeka bayizo ko oba bayizo gite sawa ya King then msaya kyekimu
nti Owen Falls Dam mu 1954 yaliwo wano nnyo Queen oyo Owen Falls Dam. Kabaka Mutesa yali awawanguse teyaliwo so yajja okugiggula mu butongole ate abasinga tumujjukira no 2007 mu kyoga mwawo ebingi bye yakola. Amoti omusajja mwaka akabadi k'omwaka nga Queen yaza bamoti balina okunguba amoti balina okunguba bamuliddemu bayi bakola show y'amaanyi comedy show ekyasinza okwey'amaanyi yali ku Africana amoti comedy show ekyasinza amaanyi mu Uganda abantu bave bulebwe ngazi okulaba ku Queen era balaga art owa ali ku dali ensi yonna kale ali yazanyanga Queen Amoti pale mtama ate obuuza Amoti yabisinga Amoti yazanyanga Queen pade bitama omugenzi nazanyanga omwami emperegeze yali kana kwa full stop ate mese Mora Mese yazanyanga Mora Mese yali emperegeze enkulu yate yali kageze munyo Mese yagenze ku kiyeyo newa kawamulabye yakoye mbere mbi nenga choino omanya atula akubukedde TV1 bakonkonyi wali kuba munange ebintu by'ensi bizibu tola nti Ebungereza tetugendangayo naye siginicha yekusookayo ekitabu nekikusookayo ebintu zayola wasaine kale moving on atugenda kweyongerayo Aflexi muganange obudde obukeeredde ng'ensi yonna evunnamye ng'ensi yonna esinza ngegamba nti muganange Winifred Nakano Katonda yeeyongedde omwagala abantu bagamba omwana ayina ebisima omwana ayina emikisa omwana ayingiridde rekodi z'aba UB40 abaali ku cricket over UB40 yafuna abantu emitwalo ngeegi mu 2008 omwana baga yabaddemu 2.5 gwekyo kisoboka ekyo nakyo kyadde kifaananyi kirabye ekiri ekisoose eriyo vyadde ekirabye ekyo eyo show eyokusatu mu bulamu bwa Keti ng'ategeka cricket over ebyaddala yesho eyokusatu mu bulamu bwa Keti ng'ategeka cricket over yategekawo business signal yategekawo David Lutalo aziza Winnie Nwagi ekyeza mwami Keti eddogoli liryawo amaanyi ge galyawo kyakubanya Africana okimanyi nti nno omanyi ko yagenze netonyaawo ne baga nti omukulu olumala agisindise Abitex emba agisindise Abitex ekifaananyi kye kyasinze okunzita ekyokumadaala okuva ku business signal badde siddanga mukola show bakola bawo show ng'abantu bagula paka ku madaala eri waggulu tikyano si ku madaala kokka akabangiriza okuva ku madaala ogatta kazimbe kali aka National Council of Sports awo wonna wajjudde saagala kulimba sikiwa nti nno teri muyimbi munnayuganda gwe nalabyeko munnayuganda mpulira bulungi omuyimbi nga munnayuganda eyafunye abantu lugogo nga Nwagi because ng'ogyekaawo ebweru w'ekisaayo ekkuba eryambuka eryo ababodaboda n'abakozeho pavilioni eyaabwe nga balingiza bayimiridde bazisimbye okuva wansi eri ate ddabo wakati akagundi akali wakati mu kkubo dene ku kibangirizi kuliko amiri kugundi ku lwalaza lyo lusemberi wonna bade wakwatidde ababoda nga bazisimbye kuva wansi pa waggulu bayimiridde omuti ogwo guli awo mu kkubo awo bagwalampya abantu paka waggulu eri waggulu nga balaba kivulu kya Nwagi okitegeere munda Nwagi isookera ddala ng'ogyeko nti nno buli mutawana omukisa gwe kino akikoleredde because mundonge namazeemu emyaka emeka Nwagi gwe bala rated next yakwata ekyakusatu mu mwaka ogwo kati Nwagi yali second kuba omuwala yawangula bali bamuyita Grace yafumbirwa yagenda mu Amerika eyo simanyi oba yakomawo kuno naye nga yafumbirwa musayi muto yawangula empaka ezo Nwagi namukavalinga nga atandika professional music mu rated next nga ajja ocontestinga netutandika naye ebbanga lyonna taddiranko mabega ebbanga lyonna abadde azimba kariya ye ng'olaba etambula era nga buli mwaka Nwagi agattako y'omu ku bayimbi batusobola okukola ekivvulu ng'abantu bamubanja dda nti basobola konsati era nga we bakoze konsati ya gundi yazawe abawagizamu batuse n'okunyigira Swang Zave ne bagamba ne bannaye Nwagi yabakola ki because approvinze alaze buli kimu nti asobola okukola konsati ne lwaki temukola ki
nzijukira omukulu Kyazze Julius Kyazze akulira Swangza yangamba ekigambo kino ngamba nti yes Nwagi are ready for a concert naye tulina kyeteekateeka ekigenda kubeera mega era bajjudde ekino kikoze eki olaba enzija Nwagi ku stage yakujjukizaamu kuba international stars abadde wano nti breakage bakola wakati wa baloko performers ne international artist nga ajja ku stage breakage dakiika 15 ku 10 twagikoze bulungi yabaddewo introduction gye bakozeeyo ne baleeta abantu abadde bazalawa ne bukiripo buno bwagundi wano webamugwakwita n'affairs obwo nga flashback bakolaga nti mubadde muzalawa nekyemuzala temukola ki temukimanyi so Kyazze bazimbye ekintu ne bakwata omuyimbi ne bamufuula nga international star naye nga ate muyimbi waffe wano nekirama ebibbi ekyanyumidde awo manyi abagizi ba Nwagi baagala Nwagi character bagala Nwagi ng'omuntu bamwagala atukuba ebimyanso kati bafunyemu okutya mu kusooka ng'ayambadde Gomez ayambadde kiri kigunde ekireki costume gyali yambadde okujja okusooka nabola complete woman bagamba Nwagi waffe tatukunamidde abawala abamu ne bagamba ne Nwagi atukoze eki kino kyekyo ekitete ekyogamba awo ekyasoose ddala ekitete ekyo Martin kiri kimu namwagadde nnyo kubanga tebamulinze bino yakuba ku stage agende yakuba spare obadde yatemera spare ku stage kwenyininyini otegeera era obadde buli wajja emirundi esatu gyeyaze ku stage nga spare yeetema atandikira ku biri ebinene n'amaliriza nga ataddemu biri omwagala mmwe Narudo okukalabaako yasoose okukakola wano nawalukadde yakambalirako fik fameka yakyusiza ku stage ebintu bye nalabye omuyimbi awo omu yazze neegu ne designer we bamuyitani nga banootinga Shiba kalungi nga banootinga amakula kyolina okumanya nti maybe naye wanaabakola concert ye obuntu obwe yabunootinze because bwabadde bulungi ate nga bukufuula ow'enjawulo otegere nti spare gyetemera wenyininyini awo tebiriko okuwesitinga time y'abantu banekanso genkomewo nedda n'ekirala kyenjala twogereko tica gw'omu ku babadde ba MCs bwa show ono Shiba Kalungi naye yawagidde Winnie Nwagi njagala nkubuuze tica engeri gye walabyemu ekivulu kino olowooza omuyimbi yanditadde concert buli mwaka akwati bakigambibwa nti ekimu ku kyayambye Winfred Nakano ajofuna abantu nti wabaddewo ennyonta nti kati ate alina akazito nti senga omwaka ogujja ata kiyinza okuba the other way round kati atuwemuko kabanga nze ndowooza nga nsooka okwebaza okumpa omukisa so njagala okwebaza era ne bafans abazze mu show ya Winnie Nwagi yabadde nnungi nnyo ne bafans mwebale nnyo mwebale ddala mwataniza up in big numbers obudde nga bukyali by ssaawa 9 show yadde etandise okubanga etuulamu abantu ne bajja Winfred Nakanwagi nekyabaleese yadde nga seti yakusatu atuwe concert omuyimbi yandituwadde concert buli mwaka kuba ekimu favoring aba okusinziira kuba music critics bagamba ekimu favorize nti wabaddewo ennyonta musa omuyimbi teyali tuwadde concert buli mwaka era nga omuyimbi bwatali performance buli kanaku buli wamu kinoteekawoko ku nnyonta abantu tebakwagala okulinda ate yakimba yimbi bakadde abasooka ebyokuyimba buli mwaka na buli wamu bwolengera ne kwezo shows tekuliko bano baana bapya balina nnyimba mpya bajja bafata kuyimba back stage wabula abalira bayimbi abakadde bali abalemeramu okuyimba buli wamu at every show at any place Nyongo omuyimbi teyaliyimbye buli mwaka yali badde awo mu fan space ne bamumisinga mukko nabo tuwe ennyonta baddewo wakati wa bafans ba Winnie Nwagi naye kennyini kale njala tugendeko mu kuwumula mukko naye wetudda atukyayogera ebintu bingi ku concert eyo tulina okwogera ku sound security way forward abaddako mu kivulu awo okuba bangambi waliwo omuyimbi gwe baweereza ka video ayinawo ekivulu sometime to come n'agamba yenda kikyusa nkitwale ku Freedom City nene kira kyenalabye waki tusoze kuwummula mu bakino kwani Ivan tandi bulungi Flexi katuwummulemu bateeze n'akazindaalo kano tweyongereyo inshallah kagulire ebizindalo mubibu beautiful Kavi young stage queen baby Malaika Winnie Nwagi on 9 September, Cricket Oval, the Gogo. Winnie Nwagi, please come in huge numbers. Let's fill up Cricket Oval. Uganda Cricket Oval. Come 9 September. Oh my God, no. Come